kigenda okuba kyoyanziza twagadde bataano naye nabatalikutimango nalikidda dada tolikidda yovaayo dada alwalire dada asooka aveeyo mukomao sikaligalawaawo bakyapasole bebibiina bagenda kuweza dj kase wansi mulakola basebo ne banyabo mama kiti niwo gyokuwa abantu bo ng'olumamu newonalibo n'ekitiibwa James Tweyo ebifaananyi RDC weno olina okuba okumpi ne mukama James Tweyo tujje mu maiso newekitiibwa Obama wena osobola okusembera newonalibo Musamali ekifaananyi ekyo tukifune Nalbo Musamali nalbo kubeketeria mwena muyide ekifaananyi ekyo tukifune ekikulu ino tweyanziza Amaina nango bimaliya mukwatire kintu obugalo mama nango bimaliya tweyanzege byafuna nango bimaliya mulwofuna dawali eri abamawulire bagala ekifaananyi ekisingakaawo byafunya emire wano ewafanika goda wano tweyanziza Ndio osobola okutirayo akayimba mu background nga kalungi tweyanzege onalema omugenda namukuta aligamba makit era nga bwe yabasuubiza ng'anoonya akalulu bano balabona bakyala babidda abasadde abeere kati okukoza omulimu abakyala abandi obugalo abakyala obugalo ne mukazi w'abantu alidde bulayini eno yene alimu ne mukyala wambadwe nabulayini muno tutaka kuaniriza wanale wa Sauda alibaawo eitala lya Iganga lina wano weyandule nga bagabiranga abali ebita basebo ne banyama obugalo bw'omubaka palamenti oyiganga omukyala Sauda alibaawo kawuma tutuuseeko naye kyeyanza nakusabewo ateka obwire onadeba sangaire balina okuba munaku itekaoma Sauda alibaawo okubakuba omukyalo waiganga mwebala okwenda Brenda mwebala okwenda Sano basaba mwongera okutulera kubanga twagamba bube wano mukaali ebirungi bingi bikaija tweyanziza ino ekinuma nekibaluma mwenambeekayo tweyanzege Honorable Sauda Kawuma alibaawo Woman MP w'Iganga Honorable Brian Namutachyaga Mama Kit ngabo yabasuubiza mu biseera bya campaign mwebale nnyo mwebale ddala taata wa Brenda Namukuta aganti eweewo omwana tanswazizza afande kabona nedda abakyala muleme kukola fujjo nakulwammwe temukola fujjo kubanga tolikidda olwatobera kulayini abatafuna mwena mugenda funa mama omukaliro tolikidda iwedde eno lima mulimbe tibyakulya kwatira awo tolyanzege Mama Brenda wegendereza eri abagenda ne badda Mama Brenda eri abagenda ate ne badda bali kusongera ku bannayimbe toyanzege mudali mulayini bamuwe Mama Brenda eri abagenda ne badda ne banulirako bannaabwe birabyemusayasa omulala
kale ziweddewo abali kujja ziweddewo ziweddewo kutiwe mama emyaka 9 oli kunoonya ki olina ki ozinda kale alina omwana alina enda bamuwe mulimu abakalina myaka 9 bonabona bali mulayini mulimu n'abafuna engulo 9 nalitola tutya tv kale afune vaayo kale wandamufuweyo abatasudire abakuleta ebintu bino kale ziweddewo tweyaziza mpolampola onoona likuwange temumutomera mpolampola kale tweyanzege ziweddewo mpolampola dawali emanga olekero mwenamira kubala 5 mpaka kwe mtu walike kupanga tuwamu nena kubala 5 nye mpaka kwe mtu walike wa abebifana nyimuli rodi ero tunatuka kwe munga mugamba nti namukuta munagaba mutya kale katandike DJ nga nawe otekera kayimba akalungi 5 4 3 2 1 namukuta twagala okumaliza omukolo guno nga tugenda kuba ennyimba zaffe ez'eggwanga ab'oluggwanga aye nga tugenda kuziva mu reverse order kitegeeza okutandika ne Anthony Abusoga senjeeyo olwembo lw'Enganga buli muntu ayiteeka ne waali ebizibu ebisinga kutuluma abakyala baife bafiira ino Musaanya. Nze ndi memba wa palamenti buli lunaku mpuliziganya n'aba amagombolola bange n'ab'emiruka gyange mbakubira amasimu bambikira enimba eningi aye weyagaana nti mu buli mwezi tufiirwa omukyala afiira Musaanya kinuma ino era kyova olunaku lwaleero nsoboire okugaba mama kids lwakuba abandi we bajja mu madwaliro babavuma abandi baddi baguza ate nga bazira sente dakugula so basalawo okuba nti bazaalira waka twakomenkereza ke tubafiirwa. Ebizibu ebindi ebyabakyala bwavu abakyala basaba kubatoola mu bwavu era nze omulanga guno ngukuba eri ministry ya gender neri president nti tukolere walala nifa abakulembeze tusobole okutuusa abakyala baife kunkulankulana nga baganirwa mu projects edendawulo nga parish model.